Manji genkuletedde olunaku olwaleero ene News Park Channel kiriza atemberenga nga kuwa tutandikidde wa Tamale mirundi Junior Amaziga gamuyiseemu wajjukidde munnange ebigambo Wumalukiseka bye yayogera ku taata we bwe yalinga munnange ate abikiddwa nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tamale mirundi Junior avuddeyo naloka gamba nti talisonyiwa Wumalukiseka naye amulinze atonye mu Uganda wajja okulaba amanyige. Nze mwana gwe nakutereka Wumalukiseka naye kw'olirinnya wano. Taata wange we yafa wa celebratinga n'okola party. Hey! Wadda ku live mwana gwe. Nga taata wange afudde n'ozina amazina Wumalukiseka. Nkulinze lw'olitonnya entebe. Bw'olitegera nti gye yalaga tebagaba visa. Baana mmwe mwefudde ebitagasa. You have brought pain to people. Nze nnyoko gwe nkwatibwa ennaku. Kwolwo tuliraba. Tulyesuutinga. Bavubuka mmwe mumanyidde abantu. But what comes right, comes right. Kobe ebyo bibatuddemu butuuzi. Sifaara abawaŋŋangusa. Buli kisinga owulira ekyeyo kikutamye linnyennyonnyodde. Tutandika kutubulira UK tubonaabona ani yakutwalayo maama. Ne Sudaani babonaabona. Engineer, ekyeyo tokimanyi oba ekibulaasi kikulinnye ku mutwe, get the next ticket, come back home. Teri yakutumayo. Ne sente temuyina. Abasama mwenna muli wano temuyina sente. Wiiki emu nga mudduka. Muli mu 4 points musula abaana mu luumu. Basama kya basula abaana. Ono asuze mu kapeti, oli ali mu firiji, ono asuze mu bubiira bwa munne, oli wansi w'ekitanda. Really? Mwe fetusula ku 4 point luumu mugisulamu bana. Lwaki mudde ewa bamama bamwe gye bali ne mwebakeeyo. Ne mudda ku 4 points musulamu abantu bana mu luumu. Notuka mu luumu nga yonna ewunyenga. Bawunya stocks mbubasama. Yes, oyo ne Tamale mirundi Junior katugendeko ate ewa Edisendi avuddeyo munange n'alyoka agamba nti tasobola kuwanyisa bigambo na mwana muto. Avuddeyo n'agaana okuba nti nate ayanukula Abba Marcus mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Agambye nti bamulaba batya omusajja omukulu okutandika okuba nti n'omunange adda mu ntalo ez'okuwanyisa ebigambo n'omwana omuto. Akatambi kaakano. Abalala bajja byeyogerera ku Eddie Abba Marcus addressed you n'abantu ab'endowooza. For the convenience of the young man, this is what I have to say. Abba Marcus is 19 years. Yep. Is fit to be my son. I'm not going to get drawn into a war of words, okay? Or I'm not going to allow to be dragged into the mud by this young boy. So I will not comment on what he had to say about me, but I will only reiterate and reaffirm my earlier submission. And in this case, I'm not addressing Abba Marcus. I'm addressing every young person in this generation. Please manage issues of your families away from the cameras. Me busy. Hey, no, I'm busy. You busy. I've said you busy. I've repeated it. You busy. Because we are here, we have different. This Ugandanese. Most especially idlers, they have time to spend on such nonsense. Someone a kid, they see him falling down, killing the father's brand, and he's increasing the big bridge or the big gap between the mother and the father.
Do you think the father and mother can unite again? After that scuffle? Do you think Chameleone's mother can love the son? The son? Can he love the mother in law? Do you think no, a mature people, I expect these social media in-laws because I understood that they are single mothers who have a lot of problems. They are stressed. They have to, whoever you see on social media supporting that idiot, means he's a single mother, he's an idol, he has nothing to do. But me as a Muganda, I'm called Mukasa. I can't sit here watching my culture when it's being destroyed and my religion. The religion I grew up. I'm a Protestant. I'm a Catholic by nature. My father was a Catholic. But me, I like more these Protestants. So what are you, a Catholic or a Protestant? I'm a Protestant. I'm a born again. I'm a Seventh Adventist. I'm a Catholic. But more at my heart, I like Seventh music. I go to church in the Protestants. When I go to Pastor Thomas, I can go and worship. My religion, biblically, the Bible says, respect your mother and father so that your days are not numbered on the earth. Those who are supporting this kid, Mr. Mimbiz, they are the one, single mothers. Yes. Those women, they have many issues. Maybe they were brought up wrongly, they are bad-mannered, they misbehaved in their relationships. So, they have 1900 anger. So they got a lawyer. They think that Mr. Mimbiz is their lawyer. Logically, KASUKU, the boy, is trying to reach the mother's message to the public. He's trying to blackmail the father. Not knowing that he's eating on the father's name. KASUKU, ask yourself, without Chameleone, would you have known that idiot? No, don't call him idiot. He's an idiot. So young man. Would you have known Mr. Mimbiz? So, if I come to the public, I start killing my father's blood. It means I'm killing myself. The younger man is killing himself. Because of this social media noise and applauses. Applauses. Eh? Applauses. That's good English. Yes. So, you have clapped for me. We are going to do the real interview. Yes. This is we're just doing rehearsal. Eh? Yes. Because not knowing that his blood is better than these social media noise makers. The noise cannot last for long. When Chameleone is dealing with international brands like Nairo Breweries, Berolaga, now I have FlexPay, they are Chameleone sponsors. They can't associate with the drunkard. If you come to public and say my father is doing, and you say my father is a drunkard, my father is this, you are killing his blood in his sponsors. Did he say the father is a drunkard? According to my observation, his presentation wanted to mean that his father is being taken out by the drugs. That is a very bad statement in public. You are killing your father's blood and business. So let's pause a bit, Mr. Bajjo Alphonse. The moment, let me give you an example, like the boss for Euroform. Yes. He sees that Chameleone is being influenced by drugs or alcohol. He cannot deal with him anymore. Banji bavudde ne basekerera Edisendi olw'obutawa munange masannyalaze Abba Marcus ne bagamba nti ono atidde nedda Edisendi just yeeyisiza kintu kikulu kubanga bwaddamu omuvubuka ono bawaddamu omwana ono wa Jose Chameleone ate munange n'omwana ajja kumuddamu kakati babeere mu lutalo olwo olw'ebigambo ensonga nate bweziri bwe tuddako ewa Tamale mirundi junior munanga avuddeyo nalyoka agamba nti ye tava ku ttiimu Abba Marcus ajjukira nti no munange Abba yavaayo n'abeera nga asabula abamu ku abo baavaayo okumuwalampa era n'abasabula kirindi okitegeera n'abamu bagambe tebajja muddiza ate abalala munange nga full figure bo basalawo okuba nti nate bamuwanukula kakati no munange okusinza ku Tamale mirundi junior agambye nti Abba kyewakola kye kituufu abantu abo beetaaga okuba nti nate babateeka mu layini era mukatambike kamu munnange asabudde Dr. Jose Chameleone. So Abba Marcus byayogera bituufu era nze ndi ku sayidi ye. Abba Marcus byayogera bituufu ate ayina reasoning ya kika kya waggulu tavuma tawemula naye buli omu yamuteeka ku levo ye kwajja
So abazadde tusomese nnyo abaana. Abba Marcus ebintu byayogera tawemula tavuma naye oluzungu lwerungi. Kati abamu oluzungu lwabalemye okutegeera. Awo bayogedde biki? Bannange mwandifunye ababavuunuulira kubanga ensonga za Abba Marcus zo zikyeyongerayo naye nga byayogera bituufu. Buli omu alina right okulwanirira famire ye. Eyo right buli omu agiina. Ate omuntu ng'ayogera ku kitaata we gwowe ebbali. Famire buli omu wano famire ye eyina ebizibu. Mbadde nsaba tukonsentratinge ku zaffe. Uganda muwanye amagezi naye agasinga obungi mwandigeewadde. Kwana mmwe ate ebizibu bye mulina bingi. So Abba Marcus kyakola kye kituufu okuteeka abantu buli omu waajja. You can't be a celeb on your own children. Banene President Museveni afuga eggwanga lino alina abaana era abawuliriza. Ne ku Christmas President Museveni mwalabye ekifaananyi kyatadde ng'alina famire ye. What makes you believe nti omwana wo abagamba ekintu kya busiru? Eyo mentality Uganda mugejjeemu. Omwana wange talina kyaŋŋamba. Oyo mwana muto n'omutakubira eŋŋoma n'ozina. Advice teriiko buto na bukulu. Oyo omwana aba mugezi. Engeri gy'ayogeramu. Byonna bye mugamba mbu sikulipoti mbu maama we yabituma. Teri muzadde atuma mwana. Aba alina statements z'ayogera ng'oziraba azijja ku mutima. Yababuuzizza omukulu tasobya baabiwandiika wa. Abantu mwebuzizza amagezi ne mutaliko okweyita mbu muli bantu bakulu naye nga amagezi toyina. Toyina magezi. Toyinza nageewula. Owooza nze ndi muntu mukulu sigambwako. Woba wakula wakulira ani? Abantu bano basinga obusiru be bakulu kati. All the people now stupid. Use omuntu nga musiru. Owooza nze ndi mukulu mmeze envi nina emyaka mukwana emyaka gyo gitwaleko ewalala. Subscribing nga liking nga atereko bakabwa mu comment section kiriza mbere nga mbuzaako ku mikwano gyaffe bano wamanga. Tutandise ne Mariam Nabulime, Rita Sali, Margaret Nareiso, tuina mukwano gwaffe ayitibwa Nyakarungi Dorin, tuina Nangozi Grace, tuina Olivia Innocent, tuina mukwano gwaffe ayitibwa Musa Sendegeya, Kirabo Kawes, tuina Katogo Elijah ne tubeera ne Mariam Nakato. Abonna betusobodde okuba nti nate tukoonako essaawa zino naye waleko bakabawo mu comment section mukwano tujja kubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Munnange tweyongerayo owa Ebonzi agambibwa okuba nti nno munnange yeebika avuddeyo n'atabuka. Omufu atabuse wadde nga tabadde amawulire olunaku olw'eggulo nga tubategeeza nti munnange ono gyali mulamu. Kaakati n'avuddeyo n'alyoka agamba nti teyeebikangako nga bibadde byogerebwa nti munnange ono yeebika simanya nga ayina amabanja. Avuddeyo n'alyoka agamba nti teyeebikangako era tamanyi yakola kino era munnange agenda kufaafaagana n'abo abamwonoonedde erinnya. Clement, gyebaleko muganda wange. It's been so long mwana nga sikuwuliza naye anyway yambise oba neebise I don't know yet. I'm putting out an official statement tomorrow. Ngenda kuba ku National Theatre. I'll record a video and ngiweereze buli blogger enambise ngenda muweereza copy because actually I have a serious issue with them. These people are taking things for granted. They're taking people's lives for granted. Mugana nange sineebikako sina siri wala kutuuka awo.
whichever information you've been served mbwate simanyi nakubye ekifaananyi ky'omuwala simanyi n'empeeza kusimu, that is rubbish, that is BS, bullshit. I'm not in Kalangala, I'm not in Hoima, I was not shot dead. Actually, ndi wange gayaza mu Kinyanya. That is why I wanted you to call on video nkulage exactly the location wendi ne wentudde waka wange maaso nkulage. So you'll be the first testimony. And if you can pass on this audio to anyone oba mu group zolimu. Actually, people are very funny. Everyone is asking me, Bison, are you dead? Like they are more concerned okumanya oba ndi mufu than knowing if I'm alive and well. Thank you everyone who looked for me. Abataddeyo omwoyo okulaba nti Bison mulamu mwana. Yeah, but I'm not apologizing for anything. Kubanze sinaga muntu yenna nti bankubye amasasi simanyi nga nyenda ku mukazi w'omusirikale. I'm not apologizing for shit I didn't say about myself. Nze teri gwe nakubidde essimu ne mugaba naye nafudde. People were jinxed and hoaxed by someone who had my phone. Kubanga WhatsApp yange yasigala mu simu yoli era namaze funa simu ndala nentekamu WhatsApp yange. I'm following up on any leads, still there will be consequences, but nze ng'omuntu nga Bison Katanta's man, the desert king, the beast of USA. Nkyaliwo nkyali mulamu nkyassa. Era yagala okundabako kakasa nti ndi mulamu. I'll be at the National Theatre tomorrow. Or you can come to my home in Gayaza. Mukazigo kange wempangaalira nsibaganye kujja kulaba nti gyendi ndi mulamu. So just disregard any information you had. Mugana wange naye bali kunoonyako. Obadde omuze olaba okufa kwange kukuleese embwa gwe bulijjo ndi mulamu nga tonnoonya kuŋŋamba gyebale kuŋŋamba ki ne mukufa. Anyway, neewunyiza nnyo abantu mwana. Like members of my family bamaze emyaka 10 siwuliza. They're all interested okumanya yafudde kinte bamukubye masasi twategeera twakoze eki. Wow, man. And bakusobera. But no wonder. Anyhow, I'm fine and okay. I think this is the first audio I'm putting out in like the past 48 hours. Ate mwe mwabitegedde Gulu or the day after. Ono guy yatandika kumbika ku Facebook about 5 days ago. Because my Facebook account was open mu simu ye, my WhatsApp number zone Saturday yali open mu simu ye. So abadde ambika atadde ebifaananyi ebyenjawulo, atadde n'ebifaananyi for my surgery yali kwa HK byonna yabitaddeyo. That is why ba TikTok bonna babadde conksure nti Captain Ricky mufu. So mwe mugenzi okumanya that was just a tip of the iceberg. But anywho, I'm alive and well, I'm okay. I'm alive and kicking. Actually not kicking, I'm alive and jumping. Yeah, sigenda kufa kati man, siri wakati ndi wadda. I have illnesses troubling my life, problems, mabanja and everything, all sorts of issues that trouble down a man. Death is not one of them. No, it has not come for me yet. I'm still strong. I'm still here. Daniel Bison Katanta's DBK Omutalagoyagala Sensuksa, signing out. Agent Bill Kedement. Man, you're my long time friend. That is why Google and so kuwa ODN on the family and sinajiba wana and all I'm just ignoring them. Okuva wena tadira nasazira in ndani ncheka WhatsApp na nchiteka ko. So yeah, that's the issue. Bye bye. Signing out. Call me on video in an hour if you feel like. If you don't, take this as testimony. I'm alive. Bwe tweyongerayo Senga Sidi avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Shiba kalungi akw'ossa n'okumuwa amagezi. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti munnange, mukazi munnange, si ggwe mbw asoose okuzaala naye omwana okumuteeka ku mutimbagano munnange ng'akyali muto mbungo papye. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya Senga Asidi munnange ng'abigamba ate Shiba kalungi. Shiba wama nze nkuwa advice nga wadde abantu bagamba mbu nkwagala naye oluusi mbeera nkuwabulamu nti munange omwana wakedde omupostinga abaana nga bakazaalibwa baba tebannatonda bulungi bufeesi bwabwe kuvaayo bulungi ate abannayuganda twogera nnyo tunoonya nnyo awatanyiridde bulungi ne twesibawo nnyo Shiba abantu bagenda
bagenda kwogera ebintu ebitanyuma ku ndabika ku appearance y'omwana atonyiige sooka olindeko mu posting awo nga kitandise okusekamu awo myezi ngaawo ena naye kati okedde postinga face bajja mwogerera nonyo tujjamu entondo. Kwano gwange omulungi soko subscribing video eno giwe like atoleka obaka bawo mu comment section onyiga akade ka notification tovaawo nga tonaba kuba nti nate o subscribinga. Mama nyabo amunange bano bavuddeyo ne balyoka bagamba nti tata wa Chameleone ngali ku kizibu bano ne bavuddeyo ne babeera nga basabula mama wa Chameleone ne balyoka bagamba nti no talina mpisa nga abaana be era abaana be yabakuza n'empisa embi katambi nno keeko obadde okyali ku mama wa Mayanja konera ddala mama wa Mayanja amazima ga Mungu oba ayagala abaana be bamwewasize kyokka ekisinga muve twogere wamu kati tata nga tayogera sezaala mukomeewo bannange sezaala amanyi be yazaala yazala gali maji yazala kibuya gaye natata wa Chameleone bannange kankubuleko kino bato kimanyi Muzeeyi Mayanja atya mukyala we kisoboka Muzeeyi Mayanja akimanyi bulungi tite yawasa mukyala yawasa bomboka teyazala ko bba oli mama Mayanja wempagirira ayino mwana omwala pros ali mbachagulanye family ayino mwana omwala bamitani alizi kumushange gweto fayo amajeko kage yazala ayino mwala omwo wali okedeko nozala abana weteka mukomera weka bane bajajja nze banange nali banyumiza ka story ka nkubajajja naye kankaleke for security purposes kankaleke naye bajajja balinganga mama wa Chameleone uyo tava mu ddwaliro mbaka abana banonya space we bajjanjabira ku muvubuka mama atudde wali waliwo emyaka mama gy'olina okudde balika bavumenza okubayagala nnyo abaana mwendize nkirimu ayagala nnyo abaana naye ojjukira ne Sandra Teta ono mukazi wa Wizo naye yavaayooko ng'agamba abana abana ekibajjenya maama waabwe Sandra Teta obufumbo bwa Wizo ne Sandra Teta obwote tubudiscussing ako buli bwa BIA love Newspack channel kwa chiali mukwano gwange omulungi akiriza atembere nga nkutuusako n'amawulire gano Anko Chumi avuddeyo munnange n'abeera nga ate ayingira mu lutalo lwa Rickman kwossa ne munnange Gulu official oluvannyuma lwa Gulu okuba nti no yakubiddwa bubi nnyo kasajja ka Rickman munnange akakubye Gulu official kakati nno Anko Chumi ayina byagamba Rickman ebikondi byakubye Gulu Sheira Gashumba ayinza n'okuddiramu ne muddingana amanyenze Anko Chumi ndi so very much Steve and welcome Rickman yakubye Gulu ebikonde era Sheira Gashumba kitunule mu olabe omwana yatambudde ekikonde olaba watambudde boti ebikonde olombuliri kiba kitya era namaze okutegeera Gulu obunyama ofunya bwabwerere wakawambwa esegeza Gulu nange nsobola okwekubira Gulu kati ye bwe yali akakoola n'alowooza nti muyayi asobola okutambula eŋŋumi n'atamanya nti Rickman yakulira bwayise eri mu ttosi mu bitaka yakula azannya eŋŋumi Rickman yakula akuba bazadde be n'abantu b'oku kyalo Gulu watuswazizza nnyo mwana wange Gulu nze navudde ne mu kyalo nga nzize kulaba bikonde n'oswaza bw'otyo transport wange n'afiira obwereere Gulu waswazizza nnyo kuva ddanga mpagira gwe ne wammazeemu amaanyi omwana yakukubye ebikonde amwalimbyemu Bwetyo tambudde badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspack channel subscribinga likinga ateleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba